gemanya gange munongwe mukutugori kogo na ena josinziro kubango ndaba nyongera okubanga nkwanirizaako era nenyongera n'okwebaza nti okubeera nga wekumidde ku mukutu guno nti okola kyamanyi nnyini ddala. Ekisaawe ky'ennyonyi ekya Uganda ekisinga obunene mu Uganda Entebbe International Airport kyaguddwawo ennaku eziyise emabega wabula nga omujjuzo gukyali mungi nnyo era abantu bangi abajja n'okubeera nga bafuluma eggwanga Uganda. Wabula waliwo akatambi kensobola okuba nga nfuna akalaga embeera nga bweri mu bantu bano abatuuka mu ggwanga Uganda ng'era bano complaining oba mu katambi kano kengenda okuba nga nkulaga mu maaso kawo abantu bano bali mu kuba nga beekubira endulu nga bagamba nti babasibira wano babajjako ssente nnyingi olunaku wabula nga tebalina kyamaanyi kye babagamba babakebera covid wabula tebamanyi kikituufu tebamanyi naani mulwadde lunaku bajja babagamba waliwo bafunye abalwadde abalala babafunyemu abalwadde abalala so bagenda sigala nga babakonteininga okumala ebbanga lye batannaba kubanga bamanyi wabula nga mu katambi kano abantu abakalabikiramu balaga nga beekyaye ng'era bagambye nembeera bo ebasuseeko kuba bamaze ebbanga mu biyumba bino oba mu karantini muneeno mwe babateeka okubeera nga babaisolatinga okuva ku bantu abalala okusobola okulaba oba ddala tebalina kirwadde kya COVID-19 ekizingamiza ensi yonna okutwaliza wamu. Wabula nga bano bo bagamba bo bakakafu nti tebalina bulwadde buno wabula tebamanyi nsonga lwaki abakulu bakyabasibidde mu mbeera eyo ate nga n'okubeera nga basasula ssente nnyingi nnyo era nga mu katambi kano bagamba nti olunaku basasula emitwalo 80 ezo ssente ziba nnyingi nnyo ku muntu naddala nga avudde ebweru mu mbeera eno nga bwebadde eya covid kitegeeza nti ssente zibadde zakubeera nga zakuyiiya nnyo wabula omuntu bw'abeera asobodde okuba nga akomawo wano ate n'obeera nga omukyajinga nnyo bw'otyo ndowooza yo si yandibadde embeera etambulizibwamu ensonga mu Uganda naye embeera bw'etyo yo bweri. Wabula akatambi kano kongedde okuba nga kaleetawo oluvuuvuumo mu bannayuganda abamu okuzza ebintu ebibadde bitandise okubeera nga byogerwa emabegako waliwo abantu abamu babadde bajja bagamba mbu coronavirus tali mu Uganda wabula nga bino nga bwenga ebyambu tewaliwo alina bukakafu kuba teri yali avuddeyo n'abeera nga akakasa nti obulwadde bwa covid tebuli mu ggwanga Uganda wabula nga basinziira ku mbeera nga bwetambula abantu bangi recently mu kaseera ka lockdown yawo nga lockdown tenawakuyizingibwa twalabako ku bantu abavaayo nga bali mu quarantine wabula nga batulaga bali mirembe mingi nnyo bali mu kuzina bali mu kuba matatuba omuntu ali mu quarantine nga mulwadde naye ng'asobola n'okuba pressure up balya nkoko ne balaga embeera nga kwegamba ate simbi nnyo nga ffe bwe twandigisuubidde okuba nga ebeera so kino ne kireetawo okubeera nga waliwo okukyuka mitima mu bantu abamu ne bagamba oba obulwadde buno buyinza okuba nga tebuliiyo wabula nga ekyo sobola kubanga nze ntikugamba obulwadde bwo gye buli kuba tulabeko kye bukoze ensi ez'enjawulo mawanga mangi gafiiriddwa abantu so twandibadde nga obulwadde buno tetubusaagiramu nnyo wabula kansooke nkuwe akatambi k'abantu bano okerabire then nawe ojja osinziira gwe kennyini weejajingire. Kakensa tuli wano ku Villas Douglas Villas twasasula emitwalo 85 ne tujja wano naye kati buli kaseera batukebera bagamba nti mulimu abalwadde tutondeeza ninga like 60 gye bagamba okuva ssaawa 9 tutudde wano wabweru batutwale gye batutwala wabula tebatutwala tusaba mutuyambe kubanga twasasa emitwalo 85 mu ruumu tubadde tusoomu abantu 5 abantu 6 mu ruumu okuva twajja naye nga n'okutwasa bunaku nga tebatuwa tusaba tuyamba okukolera tujja waffe tewali yali nyanyonyi nga alina korona mutusibyako korona ekimala mututamiza ensi yaffe nga mututamiza ensi yaffe ebintu byemutukola byakisiro mututwalaga embeera bwetyo bweri nga bw'osobola okuba ng'ogiraba akatambi keeko nga bw'osobola okuba ng'oketegerezera abantu nga bwe balabye bakyalina emigugu gyabwe bulungi kukyaliko ne stickers ez'ennyonyi ekiragira ddala nti baali tebannaba na kufuna budde butuuka waka kubeera nga bapangulula ebintu byabwe nga bwe baali bazze nabyo wabula nga bakyali munda awo babakwatidde awo bali mu isolation okubeera nga bakakasa oba tebasobola kuba bayingira eggwanga n'ekirwadde ekya COVID-19 kubanga n'okufuna kese yasooka yava bweru wa ggwanga ng'omwami oyo yali ava Dubai okusinziira ku ministry y'ebyobulamu yategeeza nti omusajja yasooka okuba nga aleeta
COVID-19 mu ggwanga yali ava Dubai, then okuva kwolwo cases zize zeeyongera ng'era kati tuli mu cases ezisukira ddala mu 3,000 ng'era abantu bakyeyongera okuba nga bawona n'okubeera nga ate abalala beeyongera okuba nga balwala ng'era enamba zi-increasinga buli lunaku wabula nga tetulina okubeera nga tukola kwekongera okuba nga twekuuma osobola okukola gwe buli kyosobola okuba nga okola okuba nga olaba nga okendeza ekirwadde kino osobola okwambala masiki obeera ogenda okutambula osobola okuba nga onaaba engalo singa oba otuuseeko ewantu wonna oba ng'olina ekintu kyonna kyamaanyi kyova okukwatako osobola okuba nga okumawo social distance between 2 meters kubeera ng'oyongera kuba nga weetangira ekirwadde kino kimunaabya mu ngalo wabula nga tekinaba kumanyikwa embeera y'abantu bano kiddala ekigenda okuba nga kiddako wabula nga tusaba abakulu bonna bonna abali eyo ndowooza ensonga eno bandibadde nga bagitunulamu okulaba nga ate bannayuganda tebeetamwa nsi yaabwe kubanga nga bw'olidde mu katambi ako abakyala abo banyiivu nnyo era bagamba gavumenti yennyini ebatamya ensi yaabwe wabula nga ate bo bandibadde baagala ensi yaabwe n'okusinga ekintu ekirala kyonna wabula embeera gye babayisaamu n'okubeera nga babanyigiriza ate mu ggwanga eryabwe nga ne mu mawanga ag'ebunaayira ge babaddemu embeera eyo bwetyo yabaddeeyo tekisinze okuba nga kibatamya ensi yaabwe era nga ndowooza guno omulango wandibadde gudduukirirwa amangu bwe kikwatako bonna ne bavayo okuba nga ensonga eno bagikolako mangu okulaba nga Munnayuganda yeeyagalira ate mu ggwanga lye kubanga kuno tuli ffe abaana b'abobwe tetuli baserwajja okoota naye ate bwabeera nga omwana w'abobwe yasinga ate okubonaabonera mu nsi ye ndowooza kibeera kyennyamiriza ddala so wano ndowooza sigenda kuba nga nsukkawo ngenda kusaba nkusibulire wano gwe wena ndaba gy'osinzira okuba nga ndaba tukwatagana ate omulundi oguddako Dambarige mannya gange muno gwe mukutu gw'obaddeko tebeerera okuba nga osubscribinga baagala nnyo weraba